ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فاتقوا الله. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza obwenkomeredde ateekeddwa okusinzibwa, ateekeddwa okutenderezebwa, ateekeddwa okugulumizibwa. Nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa, era nkakasa nti okusinzibwa kw'ebirala ebitali ye kukyamu, kuba ebitonde tebitondebwanga kusinza bitonde nga byo, wabula byatondebwa kusinza mutonzi eyabitonda. innama tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Allah agamba abashiriku byemusinza ebitali Allah bitonde nga mmwe, muyinza mutya okusinza ebitonde nga mmwe? Ekyasinzibwa mu butuufu ye mutonzi eyatonda ebitonde, so si ebitonde kusinza ebitonde nga byo. Era nkakasa ti owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahmatul muhda, okusaasira kw'obulungi, ekitangaala ky'obulungamu, obubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ow'amazima. Abalungi ebitiibwa, fattaqullah, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwegereza nga tuyita mu nsi muno, n'okumanya ti okuva lwe twazaalibwa okutuusa abaliyingira ejjana lwe baliyingira ejjana, n'okutuusa ab'omuliro lwe baliyingira omuliro, tuli mu lugendo olutalina paakingi nga lukomekkereza n'ejjana oba omuliro. Ekyetaagisa mu lugendo y'entanda buli omu gy'asibye gy'aluteekeddeteekedde. Sajja omu yali aziika mukyala we bamuyita Farazdaqi, Farazdaqi n'amugamba ma adatta lihatha alyawm, olunaku luno olutuuse ku mukyala wo oluteekeddeteekedde otya? N'amugamba nti nduteekeddeteekedde ne la ilaha illa Allah, nduteekeddeteekedde n'okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu, n'okumukakasa yekka, n'okumusinza yekka. Kyava Farazdaqi yamugamba ni'mal udda, entanda gye weeteeseteese nayo nnungi, naye weegendereze, manya nti entanda gye weeteeseteese nayo erina ebivunaanwa by'oteekeddwa okubeera ng'otyukiriza. Balamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwegendereza amateeka ge n'ebiragiro bye, n'okutambula obulungi tusobole okutuuka obulungi. Ab'ebitiibwa abali mu kifo kino eky'ekitiibwa, olwaleero njagala nammwe twejjukanye akatundu ku aya eri mu ssuula eyitibwa Ali Imran, aya ey'ekikumi nga emu ku aya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga ku kituuti buli lwajjuma mu kifo kino. Era abantu bangi abasaala ejjuma bawuliriza aya eyo nga bamashekhe bagisoma, naye qad la yata'ammalunaha, bayinza obutajyetegereza, wala yatafakkaruna biha
wala yatafakkaruna biha bayinza n'obutagirowozaako. Ye aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu, abanga abakkiriza, ittaqu llaha, mutye Allah, haqqa tuqatihi, obutuufu bw'okumutya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. Ekigambo haqqa tuqatihi, mutye Allah haqqa tuqatihi, tuufu bw'okumutya. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakivuuna n'ebigambo bisatu: okutya Allah, obutuufu bw'okumutya, yagat an yutaa fala yu'sa, ye Allah okugonderwa ku buli kyonna kyeyalagira, fala yu'sa, awataliwo okujemerwa. Wa an yudhkara fala yunsa, be bantu abadde okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yaabwe yonna, fala yunsa, awataliwo okumwerabira. Atunda alina okumujjukira, awasa alina okumujjukira, anyumya alina okumujjukira, okumujjukira ekiseera kyonna. Yuraqibuhum, abalondoola, agoberera embeera zaabwe, fala yunsa, awataliwo okumwerabira. Okumwerabira kitegeeza kutambula nga bw'oyagala. Kyava agamba nti wa an yushkara fala yukfara, kwe kumwebaza awataliwo okuwakanya byengera bye. Ekyengera gye kikoma obunene, n'okukyebaza kulina okubeera okunene. Buli ali wano ng'olina ekyengera, ekyengera gye kikoma obunene, Ibnul Qayyim bw'agamba n'okukyebaza kulina okuba okunene. Teriyo kwebaza muntu kwasobola kwebazamu Allah subhanahu wa ta'ala nga okumugondera n'okwegendereza amateeka ge. A'zamu shukri, kwebaza okusinga. Walaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba Nabi Dawuda, i'malu ala Dawuda shukran, abanga abantu ba Dawudi mukole emirimu emirungi shukran, nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyaba Allah agamba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tamutunna, nuni ya shadda, kikolwa kya kuziyiza, kusigaddeko n'ennyukuta ey'okuggumiza. Okufa tekubatuukirangako ddala, okujjako mukakasanga nti kubasiŋŋaanye muli basiraamu. Sheikh Ibn Uthaymin yagamba ekiba kitegeeza nti abalagidde okubeera abasiraamu ekiseera kyonna, kubanga temumanyi lwe mugenda kufa. Kati abamanyi abalala abayogera ku aya eyo ku katundu ako nga Ibn Kathir yagamba bw'ati, yagamba nti Allah bw'agamba nti okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu, aba ategeeza nti hafidhu ala al-islami bihali sihatikum wa salamatikum. Kyagezaako okubategeeza ti mwenywereze ku busiraamu, mukuume obusiraamu, mubwegendereze mu mbeera yammwe yonna, fi hali sihatikum wa salamatikum, muli balwadde, mulina okukakasa nti muli ku busiraamu mu mbeera yammwe y'obulwadde. Tebuba tutte mu masabo. Wa fi hali sihatikum, muli balamu, mweyagala, muli bagagga, mulina okukakasa nti muli ku busiraamu. Kyabaga litamuutu alayhi, musobole okubufiirako munaabutambulirako. Kyaba yogera ebigambo ebinene ebyasembayo, n'agamba nti fa inna al-karima, mazima omugabi Allah alina enkola, qad ajra adatahu bikaramihi, alina enkola ye gy'akozesa, bikaramihi, olw'obugabi bwe. Mugabi yeebaza omuddu we afuddeyo, alina enkola gy'akozesa. Anna man mata ala shay, man aasha ala shay, man aasha ala shay'in
omuntu bw'awangalira ku kintu maata alayhi akifiirako. Tegeeza nti mutambulire ku busiraamu musobole okubufiirako. Temusobola kubufiirako ng'olwaleero obutambulirako, ng'obutambulirako olwaleero enkya n'obuvaako, olwaleero obukozesa enkya n'otabukozesa. Awali emigaso gyo tobukozesa, obukozesa wali migaso gyo, awatali migaso gyo tobukozesa. Abantu babeera mu maali y'abafu, mathalan kyakulabirako wawangala nga batugamba tuli basiraamu, twagala obusiraamu. Omugagga n'afa alese maali nyingi, ogenda okulaba nga abagamba tuli basiraamu, twagala obusiraamu, nga tebaagala busiraamu kulamula maali yaabwe. Babukolerako mu kiseera ne batabukolerako, babukolerako bubeera babufunamu emigaso. Bwe babeera tebalina migaso gye bagenda kufuna tebabutambulirako, abo tebasobola kubutambulirako, ne bagenderera nabo ne babufiirako. Kyakana waman maata ala shay'in, na buli afiira ku kintu kyonna bu'itha alayhi, kyagenda okuzuukirirako, nga bwe kiri mu hadithi ya Jaabir ibn Abdillah era mu kitabo kya Muslim, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agati yub'athu kullu abdin ala ma maata alayhi, buli muntu wakuzuukirira ku kyeyafiirako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimin fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبريتيوا أبالي مجفوتنا كيكتيوا إنما سو تجينا ما نيونجرا أقبل من الله سبحانه وتعالى نو كتامبوليرا كوبسيرام مبولامو وفبونا n'okwera muzaako obusiraamu mu mpangaala yaffe, n'okubanga obusiraamu bwe butukulembera si ffe okubukulembera. Abantu abamu baagala obusiraamu bubagoberere nga bo bakulembedde, so si bwe okubakulembera. Buli lw'oyagala obusiraamu bukugoberere so si gwe okubugoberera, faqad halakta, oba ozikiridde. Kye baagala obusiraamu kye bugamba, kye bataagala obusiraamu tebukigamba. Sallallahu alaihi wasallam. Mu bigambo by'abamanyi ebinene ku nsonga y'okufa nga tuli basiraamu n'okubutambulirako, muli ebigambo bya al-Imam al-Qurtubi, bamuyita Qurtubi, mu tafsiire gye bayita al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an. Yagamba bwati, yagamba nti yarhamullahu salafa as-saliha, ti Allah asasira abasalafu abakulembera. Kitegeeza nti kigambo salafu, abakulembera baali bakimanyi, tekyatandika butandisi aba Sheikh Abdul Karim Sentamu batandika okugamba nti tuli basalafu. Allah asasira abasalafu abakulembera. Ono yaliwo emyaka nga 6 gisa ayogera, agamba nti falaqad balaga wala nnyo fi wasiyati kulli dhi aqlin rajihin, okulamira buli yenna alina amagezi amalamu agategeera. Faqalu, ne bagamba mahma kunta laiban bishay, oba olina kyonna kyozanyirako, oba olina akazannyo konna koyagala okuzannya, fa iyaka an talaba bidinik,
weewala okuzannyira ku ddiini. Nziramu ebigambo agamba nti yarhamu llahu salafa, Allah asaasira abasalafu as-saliha abaakulembera, falaqad balaga wala fi wasiyati kulli dhi aqlin rajihin, gabalamira buli yenna alina amagezi agategeera. Faqaalu, ne bagamba mahma kunta laahiban, bw'obanga olina kyonna ky'ozannya ky'oyagala okuyisaawo, olina kyonna ky'oliko, bagamba batya fa iyyaka ntalabirinik, weewale okuzannyira ku ddiini. Ddiini y'Obusiraamu, ddiini yo togifuulanga nga zaala, tofuulanga eddiini yo zaala. Kaŋŋende mu ssabo nja kweneenya, oyinza okugenda n'otadda. Kansamireyo lumu nja kweneenya, oyinza obutadda. Komekkerezanga ekyo kifiiriddemu. Kanjira nkola bino byenkola ebikosa abasiraamu, kiseera gye kiri nja kwena, yinza obutasobola kwena. Malala bagamba abamanyi abasalafu abaakulembera, omu ku bo yagamba diinu lmar'i, eddiini y'omuntu huwa ra'su maalihi, ye kapito we. Diinu lmar'i, eddiini y'omuntu huwa ra'su maalihi, ye kapito we. Kasiteefa bw'obeera olina ebijjuzo ensi eno obeera ozikiridde, omala otuuka eri Allah nga toli ku busiraamu nga bwabwagala. Omusajja afudde ng'abadde asula ku kkubo okwo, abaali bayiseeko okwo ku makya ntera okubagamba basiŋŋaana abantu abeebase ku makubo nga tebalina gye basula, beebikka biveera, bali ekibu kimu n'obutalya. Asula ku kkubo ng'ali ekibu kimu oba obutalya, asinga aline Kampala ono yenna, singa bonna bafa oli n'afiira ku busiraamu obutuufu, ono n'atuuka eri Allah nga tabulina, asula ku kkubo wali yasinga abadde alina Kampala yenna ne bino Kampala n'ensi yonna, atuuse eri Allah nga si musiraamu. Omumanyi agamba nti diinu lmar'i huwa ra'su maalihi, ye kapito we, wa a'zamu nni'ma ala al-itlaq, kyekyengera ekisinga ebyengera byonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala ensi eno agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala, naye teri gwawa ddiini okugyako gw'ayagala. Awa abantu obugagga newankubadde nga sibakkiriza, awa abantu obufuzi newankubadde nga sibakkiriza, naye teri gwawa ddiini okugyako gw'ayagala. Omulala yagamba mubamanyi, agamba nti addiinu ra'sul maal, eddiini ye kapito w'omuntu, yefuga byonna, weetali bisigadde byonna teyiba na makulu. Fastamsik bihi, gyekwateko, gikuume. Fadayauhu a'zamu lkhusran, okugifiirwa kwe kufiirwa okusinga nga Allah bagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan, anoonya kyonna ekitali busiraamu nga kyayagala okwanjulira Allah subhanahu wa ta'ala, falan yuqbala minhu, tekigenda kukkirizibwa. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ku nkomerero agenda kubeera mu bantu bakufaafaagana. Oluvannyuma lw'ebyo byonna mu bufunze tuwumbawumba khutuba eno wajjayo ekibuuzo ekigamba ma huwa al-islam, eddiini eno gye mbalamira okufiirako, obusiraamu kyeki? Definition. Obusiraamu buno bwe tugamba, bwe tukoolerako abantu bonna mu nsi yonna, abantu bonna bwe beetaaga, abali mu Amerika, abali e Bungereza, abali e Bufalansa, abali e Germany, abali e Spain, abali e Uganda, abeeru, abaddugavu, bonna beetaaga ekyengera kino okukifuna bakifiireko. Lwaki? Anti kyekituufu Allah kyayagala abantu babeere nga bagati inna ddiina inda Allahi al-Islam, eddiini gye mmanyi gye njagala abantu bansinzizeemu bwe busiraamu. Nabbi n'ayogera nga tamazeemaze
nakati walladhi nafsu muhammadin biyadihi layira ino omwoyo gwa muhammadin mukono gwe la yasma'u bi ahadun tayino mwampulirako nanze n'eddiini eno min hadhihi al-umma abantu bano bennatumwamu yahudiyun agambe nti wanzikiza kiyudaaya wala nasraniyun agambe nti mukristaayo thumma yamutu vanyuma naafa walam yu'mini billadhi ursiltu bihi nga takkiriza obubaka bwe natumwa nabo illa kana min ashabi nnaari kujja kajja kuyingira omuliro eddiini eno buli agigoberera ajja kuwona omuliro eddiini eno buli agigaana ajja kuzikirira kabaani olwaleero okuseka enkyakkaaba olwaleero okuseka enkyakkaaba bwe bintu bwe byali omusajja bwali butuufu ekiseera kyaggwako obusiraamu kyeki kitegeeza ebintu bisatu kyebayita obusiraamu kisooka al-islaamu huwa al-istislaamu lillahi bitawhid obusiraamu kwe kusinza Allah yekka bw'ati okwewaayo eri Allah n'omwoyo gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'osinza ye yekka kwe kusinza Allah omu bw'ati kyekisooka walinqiyaadu lahu bitaa n'okubeera omuwulize eri amateeka ge n'ebiragiro bye kyokubiri okubeera omuwulize eri amateeka ga Allah n'ebiragiro bya Allah okuyita mu nsi muno nga nnyiniyo bw'ayagala singa bw'ayagala omusiraamu ye muntu ayita mu nsi muno nga mukomeke kino okikola kino tokikola kino okikola bwoti pointi eyokubiri ekyokusatu walbaraatu min ashirki wa ahli obusiraamu kitegeeza okwesamba okugattako Allah n'abagattako Allah bimaana tosobola kubeera musiraamu ng'okyalina akakwate ku shiriki obanga olina akakwate ku busamize newankubadde nga tosamira naye ng'okkiriza nti nabo batuufu bateekeddwa okusamira obanga oteekamu ssente zo n'ozibawa bagende basamire gwe n'oganze sisamira ebyo bisatu byayita obusiraamu ebisigadde bigoberere ebyo kisooka al-islaamu huwa al-istislaamu lillah bitawhid kwewaayo eri Allah n'omusinza yekka bw'ati n'omwawula n'omutongoza n'atebenkera mu kifuba kyo ekyo kitwawula ku nzikiriza endala ezizimbiddwa ku shiriki kaifa yakunu shirku wasilatan ila Allah okugattako Allah kusobola kutya okubeera ekkubo eritwala abantu eri Allah enzikiriza zisigadde ekkubo embeera yaazo y'abantu kusinza bitonde nga bo tisobola kubeera nzikiriza zitwala abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri walinqiyaadu lahu bitaa okubeera omuwulise eri amateeka ge n'ebiragiro bye kubanga oli muddu eyatondwa asinze so saakola byayagala ekyokusatu walbaraatu min ashirki wa ahli kwesamba okugattako Allah n'abagattako Allah kibaita obusiraamu buli omu atunuulire bw'ayimiridde mu makulu g'obusiraamu obutuufu ekyokubiri ekisembayo ekidirira ekisembayo wansi w'omulamwa guno ogw'okufa nga tuli basiraamu wansi wala tamuutunna illa wa antum muslimun abantu balimu emiteeko 6 temufanga okujjako nga muli basiraamu abantu balimu emiteeko 6 wansi w'ekigambo ekyo teeka ogusooka man yamuutu afa mu bantu mulimu afa wa islaamuhu kamilun ng'obusiraamu bwe bujjuvu bimaana nga talina zambi lyonna ddene lyafiiriddeko ng'obukkiriza bwe bujjuvu oyo talina buzibu bwonna mu ntaana wadde oluvannyuma lw'okuzuukira teeka ogusooka afa obusiraamu bwe bujjuvu talya riba tayenda talimba tatta tagiya talyazaamaanya bantu bakozesa talyazaamaanya bawangaala nabo gwe muteeka ogusooka gulimu abantu si bangi
naye gwe gukulembera gyonna. Teeko gwokubiri, man yamuutu, waliwo afa nga wa fi islamihi khalalun wa fi islamihi khalalun, ng'obusiraamu bwe bulimu ebituli, bulimu ebinuubule. Ye musiraamu afa ng'asaala ng'asiiba nga ne shiriki tamukola naye ng'alina amazambi amanene ge yeebagala. Muteeko gwokubiri, akyayenda, akyanyaga, akyalya riba n'ebirala, oyo ali tahta mashiatillah, ali wakati w'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sobola omubonereza obw'okumusonyiwa, so ng'eri obajja okubonerezamu obw'omuteeko olw'enkola gye baakolamu amazambi. Kyekibawonya obutabeera muli olubeerera, baatuuka abasiraamu newankubadde nga mwalimu ebinuubule, mwalimu ebituli, naye baatuuka abasiraamu. Gwe muteeko gwokubiri, baatuuka abasiraamu newankubadde nga balina ebinuubule bye baalina. Ekikulu baatuuka abasiraamu, basobola okusonyiyibwa oba okuva mu muliro, oba okuyingira omuliro, nini basonyiyibwa oluvannyuma lw'okuyingira omuliro. Muteeko gwokusatu, man yamuutu, ye musiraamu afa wa islaamuhu mashkuukun fihi, ng'obusiraamu bwe bubuusibwabuusibwa, afudde musiraamu oba afudde si musiraamu, okusinziira ku mpangaala ye gy'awangaddemu n'obusiraamu entwala gy'abadde abutwalamu. Eyo nayo namba weeri. Ajerega eby'obusiraamu, akkakkanya obusiraamu, eddiini zonna ntuufu gy'ali, naye ate agamba nti musiraamu. Eyo ne bwe tuba tumusaalira, bwe tubuusabuusa mu busiraamu bwe, tugamba nti allahumma aghfir lahu warhamhu in kaana musliman, ayi allah musonyiwe omusaasira oba abadde musiraamu. Badde tukakasa busiraamu bwe. Bawala abeefumbiza abasajja abatali basiraamu ne babeerayo ebbanga ne bafuuka bifaananyi, tebasaala, tebasiiba, tebalina kye bakola, bagenda okukomekkereza mwana wattu nga bayingidde kyaki. Obusiraamu babutwala nga bwe baagala, abatuuka ekiseera nga obusiraamu bwe bubuusibwabuusibwa. Abega katono waliwo omusajja eyafa, sijja kwogera mannya ge, yali yakamala okujerega omu ku bubonero bw'obusiraamu, Allah n'atuusa ajaliye. Oyo obusiraamu bwe bubuusibwabuusibwa, kubanga ajerega omu ku bubonero bw'obusiraamu n'amateeka g'obusiraamu, kizibu okubanga obusiraamu abusigaza. Teeko gwokuna, man kaana zaahiruhu al-islam, be bantu nga kungulu basiraamu, wa fi baatinihi al-kufru al-mahad, naye nga munda mukaafiri awedde emirimu. Ne basaala nga bakyasamira, bakyagenda mu masabu, amaduuka gajjudde ebyokoola, muno mu bikubo byammwe singa gatandika okukyekingibwa. Abasaala nga obusiraamu balina eddiini bbiri, mu mizikiti babeerayo ne mu masabu babeerayo. Abo newankubadde nga ebifaananyi basiraamu, naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala si basiraamu. Omuteeko nagwo mu bantu abali mu mizikiti, abayingira emizikiti gulimu abantu bangi, abo nabo bali mu buzibu, tebatuukiriza aya nga bwegamba, bagenda kufuna obuzibu. Banga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waman yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yenna agattako Allah yamuziyizaako okuyingira ejjana. Wama'waahu nnaar, budde w'emuliro. Wama lizaalimiina min ansaar, abali az'amaanyi tebalina mutaasa agenda kukwatasa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teeko gwokutaano, man irtadda anil islam, abava mu busiraamu ne balokoka ne bagamba Yesu yabalokola, bakoowa eddiini ey'okunaaba ne boogera bingi olw'obutamanya bwabwe kituufu. Balowooza nti baateeba ekituufu, so nga baava mu kituufu ne bagenda eri ekikyamu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, waman yartadid minkum an diinihi fayamut wa huwa kafirun, yenna mumwe ava mu ddiini ye n'afa nga si musiraamu, fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wa fi l'akhira, ab'emirimu gyabwe gyasazibwamu ku nsi ne ku nkomerero. Wa fi nnaari hum khalidun, ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun. Aya bintu osobola begamba abo bamuli bagenda kuba mu lubeerera. Omuteeko gw'omukaaga nga mmaliriza, be bawangaala nga si basiraamu, bakatuliki, baprotestanti, baseveniside, balokole, amadiini gonna nga balaba bali seefu, ne bafiira ku ddiini zaabwe ze bawangaaliddeko, ne batasawuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ekyo kye yabalagira, wala tamuutunna illa wa antum muslimun, temufanga yako nga mwenna muli basiraamu.
aba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innal ladhina kafaru aba wakanya Allah wa matu hum kuffar wafanga bakafuri Allah ulaika alayhim la'natullah wabalika ishkolimu cha Allah wal malaika naba malaika wan nas ajma'in n'abantu bonna khalidina fiha bagenda kibera mu luberere ekyo babu omusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala la yukhaffaf anhum al'adhab tabagenda kenderezwa kwebonereza wala hum yunzarun siba kulindirizibwa lwakyo maliriza nga ngamba nje okwogereyo yokka wano tibuli omu atunulire bwayimiridde n'obusiraamu bwe n'emiteeko egyo buli omu alwanirire okutuuka eri Allah ng'atuuseeyo n'obusiraamu obwo Allah bwe yatumana bwaba baka bw'ayagala abantu bonna babeere anaatuukayo nga tabulina amaze okuzikirira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. warda Allahumma an sahabati rasulillah warda Allahumma an sahabati rasulillah ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآف عنهم وأكرم نزلهم وأعذهم من عذاب القبر والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.